Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ki World Health Organization kimaze okukakasa eddagala erikoleddwa Sabin Institute okuva mu ggwanga lya Amerika nti kati lisobola okugezesebwa okulaba oba lisobolera ddala okugema ekirwadde ky'Ebola ekika kya Sudaani ekyalumba eggwanga ennaku 83 emabega. Eddagala lino ddoozi 200 zituuse mu ggwanga era mu kadde kano literekeddwa etterekero ly'eddagala ery'eggwanga li National Medical Store Entebbe mu Wakiso. Kyali Sinoguno omukungu okuva mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu. Eddagala lino yalikwasizza minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achenge n'abakugu mu ddagala okuva ku ssettendekero e Makerere abagenda okugezesa eddagala lino. It's recommendable and is commendable, remarkable in the scientific health research. Eddagala lino lyakugezesebwa ku bantu abalwalako ekirwadde ky'Ebola wamu n'abo ababa balinako akakwate nga bano bateekeddwa okuva ku myaka 6 okudda waggulu. Kuwa eddagala lino ly'izijja okuziyiza okugema ku buwase. Tujja kubuwa obubaka bwonna bwe yeetaaga okumanya abuuze ebibuuzo byonna tubiddemu then tuke tumubuuze nti kati oyagala ofune omukisa guno. Njagala okugamba nti kaakati tetumanyi oba linaakola ki linaaziyiza obulwadde bwaki bwe tugezaako obugeza ne tusuubira nti lijja kukola ki lijja kukola. Kyali Sinoguno ategeeza nti wadde Uganda efunye eddagala lino erigenda okugezesebwa ne gye buli kati tewannabaawo ddagala livumula wadde okuwonya ekirwadde ky'Ebola kale ng'abantu bateekeddwa okusigala nga beegendereza. We still don't have a vaccine that is approved for the type of Ebola outbreak we have been having here in Uganda that is caused by the Sudan strain. So we need to make that absolutely clear. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achenge, omulwadde w'Ebola yasembayo yasibulwa ennaku 8 emabega era mu kadde kano Uganda terina mulwadde yenna w'Ebola. Kyokka wadde nga kiri bwe kityo twetaaga eddagala lino tusobole okubeera obulindala singa ekirwadde kino kiddamu okubalukawo. Uganda is a country that always wants to be prepared and ready whenever any outbreak occurs. Achenga ategeeza nti singa zinaatuuka nga 10 omwezi ogwa January omwaka ogujja nga tewali mulwadde w'Ebola yenna yazzeemu kuzuulibwa enkeera nga 11 kyakulangirirwa nti ekirwadde kino Uganda ekirinnye ku nfeete. After the declaration, it does not mean we are going to tell the population that you can have a heyday and do whatever you want. No, we continue with intense surveillance for another 90 days. Mukadde kano abantu abali mu disitulikiti y'Emubende ne Kasande ezikyali ku muggalo basabiddwa okubeera abagumiikiriza kubanga we wataabeewo kikyuse ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno leero omukaga lwa sabbiiti ejja bayinza okuggibwa ku muggalo. Of course, the people of Mubende and Kasanda, if His Excellency, if it pleases him, after we have provided scientific evidence, he will release them. Okugezesa eddagala lino kugenda kubeera ku ddwaliro e Mulago era abagenda okuligezesa batubulidde nti beetegefu ekimala. Abantu batuwadde okukola ki okutuwa eddagala ne Honorable Minister awadde olukusa basayantisi baffe bagende mu maaso okutandika okukozesa ki eddagala lino. Omuntu anaabagezeseddwako eddagala lino asuubirwa okulumizibwamu ku mutwe, omugongo, okuzimba bye banaabakubya akayiso oba okwesiba kw'ebinywa kyokka nga singa onaabomizeeyo ka Panado mu ssaawa 24 zokka ojja kuba oteredde. Eddagala eddala lya bika 2 okuli n'ery'ekika kya Maka Ayavi Oxford mu Amerika nalyo akadde konna lyakutuusibwa kuno nalyo ligezesebwa okugema ekirwadde ky'Ebola. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, Ageesigika. Enjawukana n'akatuubagiro